Zabbuli ya 56. Onsaasire, Ayi Katonda, kubanga abantu baagala okummira nze. Bazibye obudde nga balwana nga banjooga. Abalabe bange baagala okummira obudde okuziba, kubanga abalwana nange n'amalala bangi. Buli lwe nnaatyanga neesiganga ggwe. Mu Katonda ndyebaza ekigambo kye, Katonda gwe neesize siritya. Ab'omubiri bayinza kunkola ki? Bakyusa ebigambo byange okuzibya obudde. Ebirowoozo byabwe byonna bimbaako olw'obubi. Beekuŋŋaanya, beekweka, bakebera ebisinde byange nga bwe bateega emmeeme yange. Baliwona olw'obutali butuukirivu? Mu busungu suula amawanga, Ayi Katonda. Gw'obala okutambulatambula kwange, oteeke amaziga gange mu kasumbiko, tegawandiikibwa mu kitabo kyo? Abalabe bange ne balyoka badda ennyuma ku lunaku lwe ndikaabiriramu. Kino kye mmanyi nga Katonda ali ku lwange. Mu Katonda nditendereza ekigambo kye, mu Mukama nditendereza ekigambo kye. Katonda gwe neesize siritya. Abantu bayinza kunkola ki? Ebirayiro byo biri ku nze, Ayi Katonda. Ndisasula ssaddaaka ez'okwebaza eri ggwe, kubanga wawonya emmeeme yange okufa, tewawonya bigere byange okwesittala. Ndyoke ntambule mu maaso ga Katonda mu musana ogw'abantu abalamu.